Look at that. That place is big. Nze Fred Sepuya nga nze defense w'ekitundu kino. Kakati ensonga ombuziza ensonga ey'okuregistaringa abantu. Ensonga y'okuregistaringa abantu leero teturegistarinze nga waliwo meeting eri mu parliament nga bali kudiscussingako era ddala issue eno ey'ekiteezi. So tubadde tulinda go ahead naye bakamange baŋŋambye nti tutandike n'eno side eno abantu gye bavuddemu. So tugenda kutandika essaawa zino okuregistaringa amayumba naye ng'obuzibu bwenfunye nti bannannyini mayumba nga bw'ogalaba baavaamu bali kiteezi mu kampu. So kyekigenda okunzibwa though nti abalala mbamanyi naye abalala sibamanyi bulungi mannya gaabwe ne measurements eza plot. Mugenda kikola mutya? Mugenda muteerako sita oba ku mayumba? No, waliwo buffer zone. Zonna amayumba gonna gali mu buffer zone wano wetuyimiridde gali mu buffer zone. So n'olw'ensonga eyo gonna gali mu buffer zone. Abasinga tubamanyi tugenda ku registaringa naye nga especially twatumiza abantu abali mu kiteezi abava mu mayumba gano bajje tubaregistaringa nga we bali. Abatuuze balinga bameka bemusuubira okuregistaringa? Okuregistaringa olunaku olwaleero oba lwonna abatuuze basukka mu 700 abali mu buffer zone bali more than 700. So abo bonna tulina okubaregistaringa okuva eno saidi yayo waffe okugendera ddala eri saidi ya Kanaani yonna tulina okuregistaringayo. So si mulimu gwa lunaku lumu, si mulimu gwa nnaku bbiri. Bano abantu mugenda kukkiriza baveewo bamwagala gavumenti yeba esengula kasasiro? No, nze nakugamba luli okusooka nti kuffe ne kasasiro abantu be basooka kasasiro kubeera wano. So ani asengula ani? Kyekibuuzo nze kyenjagala okubuulira. Ffe twasooka wano, kasasiro yajja luvannyuma. Kiri mu constitution bulungi nti omuntu asooka yaweebwa benefit. Naye ati kasasiro ate tetusobola kudduka kasasiro. So okujjako nga gavumenti egambye nti okusinziira ABCD bananga batuuze wano twagalawo, kubanga era nakyo kiri mu constitution nti gavumenti bweba eyagala awantu esobola okukola ki okutwala provided nti basasudde bulungi abantu bange. Nze kyenfaako singa basasula bulungi abantu bange then tewali buzibu tusobola okusengulira kasasiro. Ogambe kusomozebwa kikugenda okusanga? Okusomozebwa kugenda okusanga nga ndiregistaringa nti abatuuze abamu baavaawo ne badda mu kampu ekiteezi. So they are not aware. Kyembadde ngamba nti bampeeyo time olunaku lumu oba bbiri mpite mu bantu bajje batuule ku mayumba gaabwe tubaregistaringe nga we bali. Kyekizwi kyensanze. Temulina muba neeno bawano wange nze nenziyane neerimbika ku nnyumba y'omuntu? Abantu tubamanyi, abantu especially nze mbamanyi. Tojja kujja oŋŋambe nti no wano wali wange simanya nalina fuuti 15. No, abantu mbamanyi era nsiiba nabo era mbadde nsula nabo. Teri muntu ajja kujja yeregistaringa mu kintu ekitali kikye. Okusinziira ku ggwe abatuuze wali bamanyi kinene kiba kyamesinga wali eri bali mu kusima wali wansi. Nkyalinayo abantu bange ba families ziringa 5 era we mujjidde gye mbadde ndi nga gye tuva okusimula naye nga hope ntono nnyo esigadde ntono nnyo kubanga nsigaza family ya pastor ayina mukazi we n'omwana bakyali wansi. Waliwo omulala ayina abaana 4 bakyali awo. Waliwo omutuuze omulala yali mupangisa baganda be bakyali awo bali 2. So ziringa families nga 6 ezikyali awo. Waliwo essuubi? Maama sijja kugamba nti no waliwo essuubi. Tufuba okulaba nga tubajjayo. Tugenda kubajjayo. Ate bakawenja
otegeeza ki abali waggulu eri ku mmotoka abo bo abali waggulu eyo balinga 50 kwana abagwa abali by that time abali sawe mu nga banoonya kasasiro balinga 50 abakyali basawe tetunatuukawo famire zaabwe zijja zinoonya abantu tetunatuukawo naye nga bo bakyaliwo. Ogambye amanya agange nze Fred Sepuya nga nze defense secretary w'ekitundu kino. Abali ku buffer zone government yeralangirira abakugu bamaze okuteekako akabonero ku ebifo ebyo gye bagenda amayumba gye basuubira nti ki tebaagala muki abantu bagenda kukola ki okumenya okulekawo ki buffer zone. Naye mu kiseera kino tewali omuntu gye twagobye mu nnyumba ye. Ekigenda mu maaso abatuuze abakulembeze naddala ba LC1 bameeya ne ttiimu ye ne RDC bali mu kwogeranako nabo bave mu kitundu ekyo bagende ewali safe naye tetunabakozesa kuki amaanyi okubagoba nedda tewali gwe bagobye mu nyumba abagamba nti twabagobye eyo si kituufu naye manyi nti eri wansi nga Lusanja kubanga waliwo abantu abamu bavuddeyo bali wano mu kampu twataddewo abasirikale baffe ekiro tebakkiriza omuntu okukola ki okukkirirayo okugenda eyo kubanga tusuubira nti omuntu ayinza okugamba nti nange wange badde awo ennyumba yange nga alina ki ekigendererwa ki ayinza okuba ayagala kubbaawo oba okukola ekintu ekirala kati tetukola ki tetubakkiriza okukkirira eyo wansi kasite etuuka ssaawa emu ezakawungeezi naye tewali omuntu gye twakoze ki gye twagobye mu nnyumba ye. Eri ekitiitiika amazzi gayingidde mu nnyumba z'abantu etuweerezayo ba engineers ne grader ogenda ogulawo omwala naye bakyali ku mirimu wadde batugambye nti batiddemuko nti eri risike nga bo naye batya nti ebisasiro biyinza okubagwira nga bali mu kukola omulimu ogwo naye kutambula ki mpola mpola si mu sipiidi gye badde tusuubira kubanga naye eri risike naye bajja kukola obukugu bwabwe okulaba nti bakola omuwala amazzi gave mu kitundu ekyo erekerawo okukola ki okuyingira abantu muki mayumba gaabwe. amazzi gali buwanvu bwenkana ki? Waliwo ekinya oba gye bayita basin ekinya gye amazzi ago gali mu kukuŋŋanyamu anti eri feet nga 50 feet wansi kati oba ogendayo ng'opapa naawe oyinza okufuuka kirala kati naye batya. Abantu bameka gye tuli mu kunoonya kati abakyabuze 28. Omulimu guno olowooza gugenda kuggwa ddi? Ffe nga operational team tukyali mu ground tukyali ku scene nga government ekyatuwa amafuta well wishers bakyatusindikira amafuta nga bakyatuwa ebikozesa ffe tuli wano paka government nasalawo
ati munange mukoomaawo abo naffe tujja kukola ki tujja kusiba ebintu byaffe naye nga tukyalaba abantu nga bakaaba omuntu wange akyali awo ffe tetugenda kuvaawo mukase akasasiro waliwo abantu abadde bali mu kuyiwa muki mu luguudo naye ne tuyisawo ekirango ati singa bakukwata bajja kukola ki bajja kutwala mu mbuga z'amateeka kubanga twafunye amawulire ago naye tetunaba kufunayo repoota tewaliwo abakuse ekiro ne bagaleeta naye nange egenda kuteeka repoota eyo tukole okunoonyereza. obudde buno muli ku mirambo emeka bemwakazi? Emirambo 35 gyetwakazula kuva Saturday paka leero. Naku 2 Saturday ewedde ne jo Sunday wale twakoze okuva ku makya paka olweggulo tetwasoboddeyo okujjayo omulambo naye nga masinzi zonna ziri mu kukola ki mu kukola naye tetumanyi ki katusabe leero tuyinza okuzuulayo emirambo emirala.